okwawulwa ku lw'okuteesa kwa Katonda. Essomo lyaffe olwaleero liva mu bbaluwa ya Pawulo ey'okubiri eri Timoseewo essuula esooka kuva akanyiriri akasooka paka ke-18 naye akanyiriri k'omwenda kagamba nti eyatulokola n'atuyita okuyita okutukuvu singa ebikolwa byaffe bwe biri wabula okumalirira kwe ye n'ekisa bwe biri kye twaweerwa mu Kristo Yesu emirembe n'emirembe nga teginnabaawo. Kintu kya muwendo nnyo okulokolebwa era n'okuyitibwa Katonda w'ebintu byonna ebyatondebwa. Pawulo ne Timoseewo mu ssomo lyaffe olwaleero kyakulabirako kirungi eri abalonde ba Katonda nga ekibya ekironde ekya Katonda. Pawulo yeeyogerako ye ng'omutume wa Kristo Yesu olw'okwagala kwa Katonda ng'okusuubiza bwe kuli okw'obulamu obuli mu Kristo Yesu. Pawulo ayogera ku kukkiriza okw'amazima okwa Timoseewo nga bwe yalina okukkiriza okutali kwa bukuusa era ajjukira ekirabo kya Katonda ekiri mu Timoseewo olw'okuteekebwako emikono. Pawulo ne Timoseewo baayitibwa olw'okuteesa kwa Mukama era ne batuukiriza omulimo gwe. Okuweereza okuteesa kwa Mukama wano ku nsi si kyangu era ffe ebibya ebironde ebya Mukama tulina okukitegeera. Newankubadde buli mukkiriza eyeewaayo abeera mulonde wa Mukama era ayawulwa, naye Mukama ayina abo baayagala batuukirize okuteesa kwe okw'ensonga ku lw'ekitiibwa kye. Bwe tulaba mu nnyumba ya Yesi yali ayina abalenzi bangi, naye Katonda yalonda Dawudi okutuukiriza ebyo bye yali ayagala era n'asindika Samwiri amusiiga amafuta. Ebiseera ebisinga mu bakkiriza bennyini Katonda ayinza okulondamu abantu be balabanga abatasaana, ye Katonda n'abaawula okubakozesa emirimu gye. Ebbaluwa ya Pawulo omutume ey'olubereberye eri Abakolinso essuula esooka akanyiriri ka 27 n'aka 28 egamba nti naye Katonda yalonda ebisirusiru by'ensi abagezigezi abakwasa ensonyi, era Katonda yalonda ebinafu by'ensi akwasa ensonyi eby'amaanyi, n'ebikopi by'ensi n'ebinyoomebwa Katonda yabironda era n'ebitaaliwo aggyewo ebiriwo. Tuyina okumanya kino nti ne watubeera nga tuyina obumanyirivu mu bintu eby'enjawulo, okuteesa kwa Mukama eri abalonde be kyetaaga okuba mu nkolagana n'obunyiikivu awamu naye. Era Pawulo atubuulira nga Timoseewo bwe yayita mu buzibu bungi naye n'anywerera mu kukkiriza. Kino kitegeeza buli muntu yenna alondebwa Katonda ku lw'okuteesa kwe alina okusanga obuzibu. Newankubadde tuyita mu bizibu ebyo byonna, Mukama atukubiriza okubeera abagumu n'okunywerera mu kukkiriza. Bayibuli egamba nti Katonda mwesigwa eyabayisa mu kuseekimu kw'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Ebbaluwa ya Pawulo ey'olubereberye eri Abakolinso essuula esooka akanyiriri k'omwenda bw'egamba, saba essaala eno gamba, ayi Mukama ow'amaanyi, nyamba okugondera okwagala kwo n'okuteesa kw'ontegekedde. Tubikusaba nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.